kino sikirabangako. Wabaddewo abeebuuza nti abange ku TV yaffe eno eya Church of Uganda teriiko mawulire ga Luganda. Gwabadde yeebuuza kiwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 6 lunaaba lwa Sande. Omwezi ogw'omusanvu ye Ssabbiiti esooka mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ku kifo kyaffe kino, ekizimbe kyaffe kino ekya Church House, era weewali n'ekifo ekikulu ekya TV eno, era weewali n'ebbanka yaffe eno eya Equity Bank, we tugenda okuŋŋaanira ku makya essaawa 4 tulyoke tutongoze amawulire ag'Oluganda agayitibwa amafeffette. Amafeffette gagenda okufeffetta okuleeta buli mawulire gonna okuva ebule n'ebweya balyoke bagaleeta kye batundu amafeffette galyoke gabeere ku TV yaffe eno. Gwabadde yeebuuza bana eno TV y'abaluzungu bokka? Munnange ekibuuzo bakizzeemu. 6 ogw'omusanvu omwaka guno ku ssaawa 4 mwenna mbayita mujje mubeerewo mu kifo ekyo nga tutongoza amawulire gano agayitibwa amafeffette. Mukama akuwa omukisa munaye ng'ojja. Olunaku olwo nga 6 lunaaba lwa Sande. Togamba nti ate nze ewange tebe kusaba, okusaba kunaabeeraawo era nze ngenda okukulembera kennyini. Kale nkuyita obeereyo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen.